tole y'omusumba omu n'agamba nti abaweereza bambula abasumba n'amwambula nange omu yanyambulako kalina wano siriti ekoma wano kuba kuyita kwetega kyokka nakyo mu maaso ga musumba kyokka naye nange nkubuulire abakyala b'abasumba balina ennaku bwegenda tugenda kubasanga nga muli mu kikolwa oba kitegedde bwe yatukanatandika okukwatira omusumba ye mwennyini awo omwana omuwala n'agamba bw'ogaana ngenda kukuba enduulu gwawe osobola okukola ki gwe bw'aba gwe nga gw'omusumba osobola okukola ki ko ekikonde mu kanisa nga omukyala w'omusumba lwange n'endiga wali okiwuddeko ekyo okyabiraba bijja ku Transmedia ewamu ne Spotlight weekuumiddeko tukwebaza nnyo olw'emirimu gy'okola n'okubanga ng'otugoberera buli kaseera obutakoowa nawe si ky'omuhendo nga bulijjo tuba tugguse n'emiramu egy'enjawulo naye nga leero mu studio gwentambudde naye maanyi gwentambudde tuze tubaleetera zi bizinesi tubaleetera mu sections ez'enjawulo tubaleetera wano nawali naye ng'ebyakatonda tubyerabidde mwattu naye olwaleero nziguse n'omusumba gwe sitagenda kwanjula agenda kweyanjula nga ye kubanga naye alina omumwa mugenda kumulaba ate muwagale mugenda kuwulira ebyakatonda bigamba bitya abasinga atugaana okugenda ku kyaki ABCD bingi bye mumanyira era agenda kutubuulira agenda bakita okwabya ekyama so munzikirize mu studio leero mwanjule sigenda mwanjula munzikirize yeyanjule leero tweyongereyo sebo tusanyuse okulaba mu studio za Transmedia ewamu ne Spotlight. Amina nange sanyuse nnyo ati okunkyazako tusaba weyanjulira omulabi olwo tweyongereyo omulaba atulaba ku Spotlight namanya n'eddoboozi Prophet Mukama Benson ate nateera ng'asumba ekkanisa eyitibwa Stewardship Ministry okusangibwa e Bulenga mu Kikaaya. Charles Neus neyanze okunkyaza olwaleero naffe tweyanze okukkiriza n'ojja mu studio zaffe. Amina. Olunaku lubadde lutya musumba? Olunaku kisirobe mpozi mweyo kubanga olunaku tulaba bakakubakuba addedde kisirobe. Amina. Musumba nga tetunoonye budde tugenda direct ku mulamwa ate tubenga ensonga z'abalabi baffe ze batutuma munange oba oli awo tuzituusa. Weewaawo. Musumba bwe tuba bwe mba nkutunulidde bwe nti kulaba ng'omuvubuka omuto naye ng'ate ndaba oli musumba oli nabbi oli muweereza naye nga ku myaka gy'oliko abasinga bavubuka era ngenda kita muvubuka kuba okyali muvubuka okyali myaka gy'abavubuka bali mu bintu byansi gwe kiki ekyakwagazisa obwakatonda buno oba kiki okwagala katonda wakijjawa? Okwagala katonda abalabi baffe kyenjagala okubategeeza mwenna abatulaba oba abatuwuliriza njagala okubategeeza nti okwagala katonda gubeera mutima n'ebyo katonda byakukoledde. Nze ebiseera ebisinga wengumira neŋŋamba nti n'okuweereza katonda nze nga nsomako mu Bible kubanga olaba omusajja mu Bible bw'osoma ku musajja Yusufu. Omusajja Yusufu yali mwana muto ne tulaba ne Daniel Dawudi bonna baali baana baki baali baana bato okutandika okuweereza katonda naye katonda ye aba yakulonda okuva wansi kubanga Bible etugamba nti nakumanya nga tunatondebwa ne mu lubuto lwa maama oba lwa mmange. Weewaawo tulaba ne Yusufu tulaba yali ayina katonda yali amuyise mu buto bwe naye yali alabika ng'omuto mu baana abaali abooluganda lwe oba bwe yali azaalibwa nabo naye yamala n'abafuga kubanga akyali mwana muto n'olwekyo yabafuganga naye abafugira mu katonda. Ekibuuzo ky'obuuliza nti mpeereza nga ndi mwana muto ekyo kibuuzo ekyo nina wensinziira okuweereza katonda nga ndi mwana muto ekyo kyetwagala okumanya. Ayina katonda wampisiza katonda we yampisa nze okwagalya katonda n'olunaku olwaleero okumuweereza naliko ekirabo nga kyakulaba. Ekirabo ekyo ekyokulaba bwe nali ngenda nga nkula ate nga nakyo kikola kitya kikula okutuuka ku gino emyaka gye ndikwe gy'ogambye nti ndiki emito egy'abavubuka. Abantu kati gino emyaka abantu basobola okulaba ne bakuyisaamu amaaso olw'okubanga oli mwana muto. Ante nekisooka musumba oli muvubuka muto saizi tulaba era omuntu bwakusanga kukubagamba ono student naye ng'ate oli musumba
kati awo njawukanira nti n'abavubuka abalala kubanga nayagala nnyo okwawukana n'abavubuka abalala mu Kyanebusi. Nze bwe nategeera ekindiko neŋŋamba nti ngenda kutambula mu kino kiki ekyakuliko ekyo ekyandiko nga bwe nkugambye nti okuva wansi nali mulabe nga ndaba oba ekigenda okubawo nga ntuna omuntu nendaba ekimuliko ekyo kyekyanjagazisa okuweereza like ng'oli nabbi oba wabirabanga mu birooto just nolota ekintu noteekaawo nomanya nti oli mulabi n'ozuula ekyo. Okay, nedda si kuloota buloosi nga ndaba bulabi omuntu nentegeera kyekimuliko n'okuloota ndoota naye ekisinga ekyali kisinga amaanyi kwe kulaba omuntu nemulaba Katonda nambikulira ekiriwo kyali ekigambo ekituufu kyali kyekyansikiriza ennyo nze ekyansikiriza nnyo okulaba okwo kwansikiriza nnyo ate nekundeetera ekintu ekyali emabega wange Katonda okumputuusa ku ekyo nandikwadde kasitole nnyo akatono nnyo emabega era mbadde njagala kubuuza Musumba nga tunagenda wala kubanga ogambye olina ekyakusikiriza okubeera omuweereza ekitali ku bavubuka bonna ab'ensangi zino nga bwe nsobola okugamba era nga njagala kubuuza osobola otuwaako ka background ko nga tonafuuka musumba wajja otya okufuuka omusumba ng'okyali muvubuka muto. Kati abalabi baffe kyenjagala naawe okubategeeza olwaleero mwabatuwuliriza njagala okubategeeza nti omuntu bw'aba agenda okuweereza Katonda nannyo mugina emyaka emito kubanga edda twali tumanyi nti abaweereza ba Katonda babeera bakulu bazeeyi naye olwaleero kikyuseemu kati kankuzizeeko emabega nga bonsabye mu Kyanebusi nze nali nakula nga twali mu famire ng'abantu nga balinako kasente akatonotono akasobola okweyamba naye njagala kutegeeza nga tusomera amasomero amalungiko kyenjagala okutegeeza naye bwe twatuuka makati embeera nekyuka netukwata kati nze yali omulamu nali nazaalibwa bulungi naye ekintu kyaja nekinkwata omulundi ogumu nembeera omulema nenemala nolemalawa Musumba nga sikulabako obulema tosobola kukikiriza ne bwenkyogera olwaleero tosobola kukikiriza olwaleero naye nalemala nga newetera wano bwe wati newetamu bwe nti kati nga buli bwentambula nga kano okagala okweera wansi naye nga ate nga ndi mukulu ate nga nazaalibwa ndi bulungi ekintu kyangwira bugwizi naye bantambuza amalwaliro gonna kyenjagala okutegeeza ne bantambuza naye tebazuula bulwadde kyenjagala okutegeeza nali mpulira obulumi bwali buyitirivu mu ekyo kiseera ne bwe mbujjukira olwaleero mpulira nga njagala nakaaba kubanga wano baali bafumitawo empiso nga tezika wansi wa 20 nga 10 olunaku okumala ng'omwezi mulamba nga bakikola muzeeyo esente ne zimugwako ng'atambuza mu ddwaliro lyonna ne bigaana bwe zaagwako n'agamba nti tudde ewaka ekiganye bwe twali tuuka ng'ewaka nga tugenda kutuuka ewaka nze kyava ayogera n'agamba nti naye enkya tugenda keera mu kyaki mu kusaba n'okusiiba bwe twakeerayo ne tukeera mu kyaki ne tusaba zaagenda okwera ssaawa 9 ez'emisana nze yali omulema neesitukirawo butereevu nenziramu nenyimira nga muli mu kyaki nga tuli mu kyaki nejjukira nga tutambudde mu ddwaliro mu malwaliro gonna nga biganye nga byesibye nina olwekyo buli bwenzijjukira ekintu ekyo ngamba nti Katonda waali nekinsindikira ddala mu buweereza nze newema nga nsabira omuntu ne baba mulwadde ate ne baba mulema atya nenzijjukira eri momenti gye nalimu nezijjukira Katonda bwe yamponya ngamba nti weewaawo Katonda asobola okuwonya omanyi nti sabidde abantu bangi naye nga bawona olw'okujjukira ekyo kye nali olw'okuddamu nenzijjukira buli bwe mba nsabira omuntu nga ndaba nze mu maanyi gange tasobola mmala nekinvaako nenziramu kiri ekyemabega kyenali kati n'ekyo ng'okivuddeko nze nali nga bagambye nti twali tusoma bulungi nga tusomera amasomero g'ebbeeyi nga tulinako kasente twasomanga bulungi nnyo mu masomero g'ebbeeyi naye ekyagenda kintu ne kinkwata omulundi gumu amagezi ne awo nga ndi mu ssomero awo ndowooza nali awo bwe kyankwatira ekintu ekyo nali ntuuse mu myaka nga
19 ekyokusoma ekyesomero 19 ate kino ekyobulema ekyo kyali mu myaka ga 17 17 16 awo ku 17 otandika obuweereza omaze okuwona awo nga maze okuwona naye nga sinaba nakulwala kino kyandiko nga bwe nkugambye nga bwe nkugambye kyandiko nga Katonda ye nga akikola ki kyenjagala okutegeeza lumu muzeyi wange Musumba ewaffe waliyo olusozi bayita Prayer Mountain, Heleb Prayer Mountain. Lwakusabirako. Lumu balina olukungaano. Kyenjagala okubagamba. Bwe balina olukungaano, abantu ne bakunga ebbasa zaali mpitirivu. Zaali nyingi ne baziteeka mu nsawo ne baziwa muzeeyi kuzisabira. Ebbasa zaagenda baziteeka mu nnyumba ya muzeeyi. Kyenjagala okugamba nti zaamalayo ndowooza kitono nnyo emyezi nga 9 oba 10. Nze simanyi na kyekyandiko zaali zakusabira. Naye eddoboozi kyeriva lyogera nange. Ne liŋŋamba nti genda mu nsawo ya muzeeyi waliyo ensawo gye baali bateekamu ezebbaasa. Genda okebere mu ezebbaasa buli bbaluwa gy'osanga mugisabire. Ng'oli mwana muto? Nga ndi mwana muto. Nga bwe gamba nti muzeeyi yali muzeeyi Musumba. Kati baali bamuweeza ebbaluwa. Kati labayo bwe natuuka mu ezebbaasa nga buli nsangamu olupapula nsangamu ne ssente. N'ogamba kirabika. Awo Musumba tandise okulaba. N'ogamba kirabika nange bwenkeera ku makya n'enkolayo kyaki nga taata wange. Ne batandika okundeetera ebbaasa zino ndabika nnyinza okufuna akasente. Kale nno mwattu ate ekyo ekiseera kankubuulire. Saalowooza ku ssente. Ebbaasa ezo zikulowoozesa ki Musumba? Nze ekyansindika kye nagenderako. Mweze sente nga njagala kugamba nti natwala muno omutwalo gwe nasigaza naye sente ndala abaana bazimba biwaka baali balaba sente naye ate nze si sente ze nali ndaba kubanga si kye kyali kintumiddwa kiri kye kyasigalamu baagiyogera ne bagamba muzeeyi bw'abanga azze agenda kutta bakoma waakusse ne ngamba badde ngenda kubuuza kibuzo lwakuba ogambe taata wo olwedde Musumba naye era kankikubuuza ebiseera ebisinga we tulabanga tugeze family gyenvaamu si abasumba si abasabi tekwatagana terinamu naddala bwa Katonda bw'okeera ku makya n'olokoka n'ogamba nti ebyeno mbitadde kati nyingidde bwa Katonda nyingidde obuweereza ebiseera ebisinga abazadde bagoba abaana abo babavumaganya kale tebabayisa bulungi bagamba asiruwadde kiringa ka vidiyo kenalabye ng'olya omusajja agamba nze okuwasa omukyalo omulokole mpasaamu omulalu ebintu bwe bityo. Okay, kakati kyenjagala okutegeeza Bayibuli egamba nti bw'olikkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwa ko nti nkoze eki nti ndokose oli weeba obulokozi okitegedde kati okusalawo kati katugeze nga kuteeka lye tuyina mu Uganda nti omwana oba omuntu yenna okwesalya wa yeesalya ku myaka 18 kino kyonna waliwo omuyimbi ayimba oluyimba n'agamba nti bw'ondobeera Yesu nkola ki nkulekawo. Yes, tulabye abantu bangi balokose abazadde bawe ne babalekawo naye kinjagala okutegeeza nti omuzadde ne bwakukyabwa naye ng'osigazza Katonda kubanga nze sigamba nti okulokoka nti nalokoka lwa kitange kubanga nze ebiseera ebisinga saabeera waka ate n'okutandika okudda eri Katonda nnyo okwenyikira sigamba nti nabirabira ku kitange nedda nze kiri ngambye nti kyambeeramu nga nze yesi kale waliwo nti ensigo eyandimukko oyo gamba nti ndi mutabani wa Musumba yanyongerako ku yesi naye kino kyo gwalina okusalawo nga gwe ng'enkoko emira ki ng'enkoko emira esanafu okitegedde n'ogamba nti kijje naye nina okusalawo kwange oba okitegedde kubanga osobola okulaba nga mu famire nga taata w'abaana nga Musumba muweereza naye abaana nga tewali wadde n'omu nga na Musumba nga taata w'abaana Musumba naye mu kubeera Omusumba omwana baalina temuli muweereza nga temuli muweereza ate nga terina muli ng'ovudde ne ku ky'obuweereza nga temuli wadde na mulokole nga temuli wadde mulokole kubanga tubala ate nga ng'ovudde ku ekyo nga temuli wadde mulokole ate nga bala babbi ate nga bala banywa enjaga abaana b'Abasumba olwaleero sitaani ate akirwanyisiza nnyo. Musumba olinayo abaana nina like abaana b'ozaala nga
nganze ba mu church enina kati ensonga eyo bwekyo gikwata otya eriwa abaana bo abaana abo nzike ngezaako nnyo okukibateekamu nga tebanaba nakwebaka tulina okwekusaba ku makya balina okusaba olaba waliwo akaana simanyi katuka myaka 3 iwaka katira okola ki okunsabira ne kankuba deliverance akanga k'emyaka 3 ne kankwata ku mutwe kataliko kunsabira ne kanga fire kubanga kalabe tata byakola ki tata kyakola tata ne mama bebakola ate nga kabyagala ate babikola kino kyovudera nze ku kyaki bwe tubeeranga ku kyaki nga n'abaana abo nsobola n'okukwata omugo ne mukubira ku kyaki batya okuba bayibuli egamba sura omugo oyo noono omwana isobola lwaki nina kye mba njagala okulaga abantu katugeze katugeze lumu nali nsabira abantu nali sabira n'abaana mu kifo ky'okufuna amagezi naye lwakuba tukibuuseemuko naye tugenda kukiddako emabega nga nsabira abaana okufuna ki amagezi kati omwana owange kyava asigala atudde mu ntebe okitegedde ndowooza n'abaliwo bagamba omwana w'omusumba yalisoose wali yes kati nga ne mbagamba nti nze kambabule bantu mmwe abali mu kyaki ne mbagamba nti nze sisaagira ku mwana wange ne mbagamba ngenda mukuba ne bagamba ate omukuba ne mbagamba baba mwe ndi mbasabira owange ndemu okumusabira oba kitegeera kubanga manyi amaanyi agali mu kusabira agali mu ssaala manyi amaanyi agali mu ekyo kyenkola lwaki nze ngane bwe twali mu kusoma bwe nali mu kusoma myaka 19 awo nze ngambye nti amagezi gange ganzibwako mwabalabi baffe waliwo bye mutamanyi Stand awamba amagezi ganzibwako n'erinnya lyange nga ndikopa yes kyenjagala nkubuulire mukyalire wesoseka ndi mukyala musomesa waliwo omwana nga ye musiru mu lulimi lw'okusomesa tetuyita musiru tumuyita inactive nga tali active kale omanyawo bagamba musiru nnyo nti n'erinnya alikopa nawe watuuka nga n'erinnya olikopa nga si kulikopa nga nsooka nendowooza nnyo ennyukuta eddako musumba nsaba tugenda empola wali mu kiraasi ki awo mu ebyo ebiseera nali okubanga ekyasinga okunkuba nali mu S1 wali mu senior 1 naye ng'okuva emabega naye ozze okopa erinnya nali sikopa linnya nali nsoma bulungi nnyo kitegeeza kiri kyakwambala kyanyambala bambazi nentuuka ku bwera omwana owokubiri mbasiru naye nange oyo gwe nali nsinga nagamba ebyadala nga gwe namba 2 mu basembi ate lulinga nali mbeera namba 2 namba 3 namba 4 mu basooka ne kirivasi kati nga tulimu abaana ebyo ebiseera twalimu abaana 48 nga nze mbeera kati naawe musiru muli nogamba kati olaba nze ndi 7 naye ngamba nina gwensinga oba kitegeera musumba njagala tugende omanya obudde si mukwano gwaffe njagala tubadde ku ky'abaana b'abasumba abaana b'abasumba oluusi tebagala nnyo ebintu bya buweereza nabiki kati ate tulabanga gwe watandika okuweereza ng'oli muto twagala njagala okubuuza njagala ompe enjawulo ey'ebigambo bino ebibiri oluusi nze sibimanyi naye mpulira biwulire omusumba omutume wamu n'ennabbi omutume wamu n'ennabbi si be bamu enjawulo yaabwe eririddawa kati omutume n'ennabbi banjawulo baagala kufanamu katono naye omutume si ye nabbi omutume akola nga nabbi oba kitegeera naye akola nga nabbi wulira nti mutume obutume buva eri Katonda akola nga nabbi eri abantu katugeze omutume abeeranga mu kikaaya wano wetuweerereza Katonda n'amutuma amuwadde obunabbi obw'okutwala egomba oba amuwadde obunabbi bw'okutwala mu busoga oba kitegedde oyo abeera omutume kubanga aba atumibwa nga bwolaba nti waliwo kampuni zino ezitambuza ebyokulya mubeeramu abatume bebatuma kati oyo abeera omutume
kati ekitegeeza njagala kutegeera bulungi kubanga nange bwe njagala okutegeera n'omulabi bw'ayagala okola ki okutegeera nze gw'oli nabbi at the same time osobola obeera mutume nze ndi nabbi kubanga oyina obubaka mukama bwagenda okuwa kunze tugereze kunze obubaka bwakuwadde ate oyina bwabukuwa n'obulaba oyina okujja obundetera ekitegeeza oli munabbi ate oli mutume ekyo tekinfuula kubeera mutume obwaba mpadde obunabbi okubukuweereza tekinfuula kubeera mutume nannyo bano abatume betulaba abayitibwa nti batume nannyo Katonda abakozesa nnyo okubatuma mu buweereza akozesa nnyo okubatuma mu buweereza naye nabbi asobola okulaba ekiri ku buweereza bwoli Katonda nakimugamba oba kitegeera naye tekiba nti kimufudde kubeera omutume kuba omutume ayawukana ne nabbi ye nabbi buli kaseera aba alaba oba kitegedde buli kaseera nabbi aba akola ki aba alaba buli wogira maaso aba alaba naye omutume Katonda asobola kukola ki omutume Katonda asooka kwogera naye kumutuma kubanga ebiseera ebisinga abasumba banabbi n'abatume oluusi abasumba balabanga bannabbi bye bakola oba si bituufu ate n'abannabbi kati nga ggwe mulabanga ne bali oluusi bye bakola si bituufu lwaki ate kati kankubuule kino bannabbi tebakuba basumba abasumba be bakuba bannabbi naye ate nga ffenna twayitibwa muntu omu waliwo abantu be nali njogera nabo ne bagamba nti ndi nabbi wa bulimba besigenda okwogerako ennyo naye bwe twali tuli mu kwogera waliwo omusumba mu gwe nali njogera naye ne mugamba manyi nti abo si baweereza ba Katonda nti abo babadde bagamba nti nabbi wa bulimba si baweereza ba Katonda ne bagamba singa badde baweereza ba Katonda nga basumba bandibadde bategedde kiki kyendi bandibadde bategedde kyendi Katonda nga yababulidde dda obutampita nabbi wa bulimba oba kitegeera bo bandibadde bategedde naye kyova olaba kati bannabbi babayiganya lwaki bye bakola anti bali bagamba oluusi bye mwogera tebiba bituufu abasumba bataliiko mafuta ga bunabbi oluusi bagamba oyo nabbi wali ogenzeko ku mukolo mikolo mingi mukolo kikisinzira mukolo gwonna katugeze nti waliwo abakulu gwe bategese nti muye mukulu ajja katugeze bategese abakulu nga basatu omanyi bwoba otudde mu ntebe bakulu ne bajja engeri gye bakolamu babaaniza mu kiti ekyenjawulo mu kitiibwa ekyenjawulo naye n'owulira nga ate nga ng'owulira ng'ogamba naake singa abaddenze n'owulira ate n'ettima nerikukwatiramu kati awo n'otegeeza ki musumba kikino kyentegeeza nti singa nabali nabo bategeera amannya gali mu Katonda nabo basobola okukola ebikulu abasumba kati bakyategeera nti Katonda akola osegedde bategeera nti Katonda ebyamagero yabikolera luli mu ndagaano eri Bayibuli y'emu naye okutegeera oyo gw'oweereza si kyekimu oba waliwo abatandika okukola obuweereza nga bizinesi nabo gye bali naye sigenda kwogera ku ebyo sigenda kubyogerako nnyo sigenda bigendamu nnyo naye nga nabo gye bali oba okitegeera bonna kyolina okutegeera nti Katonda atuzibula amaaso baana ba Katonda okutegeera kiki omutuufu yaliwa atuzibula amaaso okutegeera omutuufu yaliwa kubanga Bayibuli tugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe oba okitegeera naye kyenjagala okutegeeza mujanewesi abalabi baffe kye balina okutegeera olwaleero nti abasumba abo bo balowooza nti be bali ku mulamwa naye tebaagala kukozesa Katonda ekirabo kye yabawa tebaagala kukozesa maanyi ga Katonda ge yabateekako nze bwe mbaŋŋamba nti Katonda wange muwonya nesikiriza nti bwe baleese omulalu nti asobola okuwonera ku kanisa eyo oba nti Katonda asobola okumuwonya n'olaba omulalu eyawonye n'ogamba nedda agwo si maanyi ga Katonda naye ng'ogamba nti oweereza Katonda omuki omulamu tobeeramu ate ng'owakanya abaweereza Katonda
no wakanya n'abaweereza Katonda oba kitegeera kati ekintu ekyo olina okukyesa olwobwesi n'ogamba nti notalafiya nga bwe boogera n'ogamba nti nze kampeereze Katonda gwemanyi oba kitegedde abagamba nti Katonda takyakola byamagero ebyo basigale kubiraba bulabi kyenyinza okugamba nze kati gino emyaka olaba gino emyaka Katonda ankozeseza bingi oba akyakyankozesa si kwewaana naye olw'ekisa kya Katonda olw'ekisa kya Katonda bingi bikyakolebwa ate bingi bikyakola ki bikyajja naye olina okutegeera okuyitibwako omulubereberye Katonda yakuyita kukola ki nze Katonda bwaba yampita okubeera omusumba kankome ku ky'obusumba kambeere ku busumba manye nti Katonda wange yampita okubeera ki omusumba oba kitegeera nze Katonda asobola okwogera n'akozesa akabonero bwe mba nga nsabira omuntu n'ayogera n'agera agamba kola kino nga kyekigenda okukola ki okumuwonya waliwo omusajja omu eyajja ku kyaki yali mulwadde ng'alumiziddwa yali alumizibwa amagulu okwambuka bw'ati nga kintu kimusika nga bunaku nga kimuluddeko bamutambuza ne bigaana abaana be amakanisa baali tebanatuuka bamutambuza amakanisa amalala oba kitegeera yes baali bamutambuza mu bonna bantu gabo omanyi okutambuza sigenda kugamba nti ono kati wuliriza bamutambuza mbasheeyi yonna njonga bwomanyi naye ne bigaana kyenjagala okutegeeza yali alina ekizibu nga kyakusiibwa n'amazzi gano nga tanaaba amazzi ganyigoga naye yali aganya balabe ne bamugamba leka tukutwale ewa nabbi waffe n'agaana agamba ye sisobola agendayo mubalokola oyo sisobola kumugendako nekimukwatira ddala nekimunyweza yamala n'akiza n'agamba mutwale bwe bamutuusa Katonda kyava yogera nange n'angamba nkola akana kabonero eri omusajja oyo n'angamba kwata amazzi ogateeke mu beseni omusajja bwe twateeka amazzi mu beseni tugaleeta tugamutuusa awaali yalaja n'agamba amazzi gagenda kunsiiwa naye mugamba bwe mba nga nze agakuwadde nga Katonda yakyogedde tegagenda kusiiwa omusajja atandika okunaaba amazzi okuva wano paka okira bw'ati naaba bulungi Katonda nadde munagamba mugamba ave mu bbaafu mwali yeebake ku kituuti yagenda okuvaawo n'olwaleero taddangamu kulaba ndwadde omulabe waffe owa Transmedia ewamu ne Spotlight webale nnyo okubanga akadde kotuwadde kamaanyi munange tetumanyi gy'otudde tetumanyi gy'otulabira naye munange tusaba Mukama Katonda akuddizeewo akadde ako k'otuwa nga te tukyali ffenna tusaba subscribing era sharing akantu kano munange bintu by'abasumba bino biwanvumu wetaaga okubitegeera naye ne muno naye yetaaga okubitegeera musumba nga tukyagenda mu maaso kyembadde njagala okubuuza omusumba nga bwe tulabye abasumba bannabbi n'abatume omusumba asobola okukola obunabbi oba okulagula oba nabbi yekka yalina okulagula nedda n'omusumba asobola okulagula kubanga Katonda y'omu ekitegeeza naye nsobola omuyita nabbi nedda omusumba obunabbi bumugwako obugwi oba kitegedde naye waliwo Bayibuli tulina ebirabo 5 buli omu alina waafugira mu Bayibuli tulina ebirabo 5 tulina omusumba omutume nabbi omubulizi w'enjiri oba kitegeera bonna tulina ebirabo ebyo 5 naye obunabbi bw'omusumba busobola okujja ne mu kirooto Katonda amuwa ekirooto n'ayigamba nti mukyala Newusi ayina oba embeera bw'ati gy'ayitamu lwaki kibeera bwe kityo kyenjagala mbabuulire bw'abeera omusumba Katonda bamukwasisiza abo abantu bamwesigisiza kitegeeza alina okwogerako naye okumubuulira ku ekyo oli bw'aba agenda okufuna buzibu asobola okufuna ekirooto naye kati nga nabbi nze nsobola okulinnya ku kituuti nga siina kyemmanyi nga sina kyentegeera naye bwe ntandika okuweereza eddoboozi nditandika okwogera nange
awo wenyini ku kituuti edda seetaaga nze kwebaka wabula nti omuntu kati katugeze osobola okuba nga oli mu kuweereza Katonda n'aleeta neki nga nolabanga TV nolaba omuntu ebyo kyonna kikyali gwe naye ng'olaba bulabi naye nga mulala takiraba oshege oba Katonda n'akozesa eddoboozi n'akugamba eddoboozi ne lijja ne likugamba nti mukyannewusi mugambe kino ne kino kati musumba omusumba ewamu n'ennaku abantu abo ababiri njawulo ki eriwo abantu ababiri musumba n'ennabbi kiki ekibaawula omusumba nti oli nnabbi ono musumba okay kakati omusumba asumba kisibo asumba kisibo oba kitegedde ye musumba nga bw'ogamba nti omulunzi kati oyo abeera omusumba yasumba oba kitegedde ne nabbi naye asumba ate nabbi n'abeera nabbi nga bw'okiwulidde mu bantu abo naye olwaleero kati kankubuulire abantu bangi bagamba nti nabbi tatandika kanisa okimanyi nti nabbi abasumba bali ku mafuta g'abanabbi olwaleero kyova olaba nti nabbi tasobola kubeera kati mu kanisa ya musumba lwaki ettima ly'abasumba ate kino nkibwabulira nti ettima ly'abasumba lyabambala mu mutima ye kati aba alaba nti nabbi bw'atuuka kumpi naye olaba edda mu makanisa agedda bwe tudda mu ndagaano n'ekadde mu makanisa mwali mubeeramu bannabbi basumba bonna nga bali mu kanisa yeemu oba kiraga nga bali mu kanisa yeemu bali ku kigo kyekimu naye olwaleero ekitaliiwo kubanga omusumba ye kanaluzaala tayagala kukwatagana naki na nabbi anti kati ekiri kyabamala ne bagamba nti nabbi bw'alagula ayinza okumanya ebinfaako nga si n'ekyo abantu bagenda mwagala nnyo naye ate Katonda yagaba feva kiki kitulina okutegeera Katonda yagaba feva Katonda asobola okwagaza abantu omusumba waabwe ne nabbi ne bamwagala okitegeera naye abantu olwali basoma bagamba nti nabbi talina kutandika kanisa talina kati Katonda yabavaako abantu obeera okola ki olagula olina otambula mu bitundu balagulire mu maka gaabwe ekyo kati kyekyaleeta obuzibu naye kati Katonda ye yakyesigaliza ffe kyetwasalawo nsobola kwebakira amafuta Katonda gampadde okuyamba abantu nti olwokubanga nti ekigambo kigenda okunjogerwako kubanga nze kitegeeza nti Katonda bw'aba yampa amafuta ate nampita bwe nkijemera nze agenda okusafaringa okusinga oyo anjogerera nsobola okulya emiggo oba kitegeeza nsobola okulya emiggo okusinga oyo anjogeddeko omulabe waffe ebintu bino bw'oba toli mulokole ate era nga toli muweereza bizibu nnyo byakutegeera naye bw'obiwa obudde akugamba Bayibuli egamba nti bw'okkiriza n'omutima gwo n'olokoka okola otya oweebwa obulokozi so kati musumba kyenjagala okubuuza ebiseera ebisinga mwe abasumba oluusi kimbuze kale kandete kino musumba kiri nkirese kati musumba nawe nakugambye nti sino sigenda lekeraawo kukyogera oli muvubuka muto kati bino kambyogera oli muvubuka muto olihandisa muvubuka tegeeza omuvubuka omulungi omuvubuka buli omu gwe yeegomba bw'oba olinye katuuti buli muwala ayimiridde wali n'agamba ono omusumba omanyi nawulirako sitole y'omusumba omu n'agamba nti abaweereza bambula abasumba n'amwambula nange omu yanyambulako nange omu yanyambulako kitegeera nange omu yanyambulako kati ekintu kino oweereza mu baweereza abakyala abatiba abanyirira bwe bati ate nga naawe onyirira era oyo agenda nakola kati omuhenda akulabye n'agamba ono musumba wange
waliyo n'omulala agenda gamba banange ana musumba ABCD kwegamba ne tubambulira ddala ffe boolaba n'okuba obufaananyi nga bw'obooza n'obukuba bw'ango bweti nga bw'obooza embeera eno musumba ogiyitamu otya? Okay, ekintu kyoyogedde olaba abasumba babambulira ddala. Babambulira ddala mu kyaki mubeeramu abantu nga balina emyoyo gyabwe. Nze lumu abantu baŋŋamba nti omukyala yanyambulira ku kitute nate n'abyogera yandabira ddala nandabira ddala nanyambula nateeka ku kitanda. Kati sana wayitira kubaki babiŋŋamba omanyi nti singa nali mugonvu ebyaddala nti singa nalina omutima ogwegamba nti omuntu bw'aba anyambula ekitegeeza akoze eki amaze okunjagala nawe kanumbe. Naye nze nga bwe nkugambye nti kino oba olina okuba nga olina omutima ki mugumu ogwo otegedde oliko entiisa ya Katonda. Ate Katonda akuwa entiisa nnyingi. Ekisooka nkugambye oli mulungi, oli handsome, ogenda kuba nga oyimiridde katuti okola haleluya ozaana kaabaka nga neno haliyo agamba Mukama Katonda ono oba singa omumpa oba okitegeera. Ale kati nze obuzibu bwange olaba waliwo omusajja omu kamusooke nkayiseeko yali musumba. Bwe yali musumba Mukama yali amuyita yamuwa ekkanisa ku kitundu kyekimu. Kati mu kifo ekiseera kye yali amalira ebiseera mu kusaba ng'anyumya n'ab'oku kitundu oba kitegeera ng'anyumya n'ab'oku kitundu ng'anyumya n'abavubuka abanywa enjaga ng'anyumya n'abavubuka abanywa omwenge okakana ng'agudde. Kyevu kino nze nti ze seemanyiiza kyoze kunona ku kyaki kyoba okola ki kyoba otwala kyoze okunona bw'otuuka kyoba oŋŋamba. Anti kati musumba bw'oŋŋamba nti teweemanyiiza ogambye oli yanyumyanga n'abanywi b'enjaga abanywi b'omwenge bamalaaya bano nga buli omu kale kubanga omusumba kyemmanyi nnanze alina okuba nga ali social house omukutambuza enjiri muno bonsanga ng'anywa enjaga ndi malaaya ndi mwenzi ndi muvumi w'abantu kale nga buli kintu kyonna nkikola singa onsemberera okimanyi nti nsobola okulokoka. Kisinziira kanze omunywi w'enjaga bendeeta babeera banninaanye. Kisinziira mukyala Newusi kisinziira bwe nkweraanya emboozi ki gye twogedde ye nange kawooma katya akajaga kawooma katya oyinza okatiza omunywi w'enjaga yeraga nti mwana kawooma bulungi ekitegeera nti kali bakadde batya nti kasufu. Naye bwenzija gy'oli ngamba nti munange ebyo si birungi ekitegeedde. Kati kibono kyenvudde nkugambye nti bwajja tetugenda kunyumya mboozi etutwala wala ozze kunona ki Katonda ayagala kuyamba atya oba kitegeera. Bwe tukoma nze bwe mba ndi mu kyaki nga si mu office njogera buli kimu ne tunyumya bwe mba ndi ku kyaki ku kituute. Musumba waliwo abantu abalokose nga talokokedde mu kyaki talokokedde musumba gya musanze oba mu ofisi ya musumba wabula oluusi musumba bino bwe batambula babuulidde enjiri ku makubo babuulidde bagenze mu geto ng'eyo wansi abaana ne balokoka. Kati bw'oŋŋamba nti balina olina kuba siriyasi nga manyi tutya abantu abeesiriyasi. Kati kyenyizo ate kati okubeera siriyasi nze ebiseera ebimu ndi muntu w'abantu nno ekyo ateemanyiiza naye ndi muntu w'abantu ateekola ki ateemanyiiza. Eyo ensonga kwe kugiwa naye Katonda bw'obanga Katonda nga takuyambye kuguna omulembe nga tuliko kisa kya Katonda omaliriza ng'ogenze oba kitegedde omaliriza ng'ogenze mu byensi ng'ekyoyogere n'ogamba nti ekyo kyoba kyenyini kyobadde ogamba nti abantu abo obayitako otya. Kati nze bwe nzuula nti gwe mulama gw'otandise awo nga mbuukawo omugoba butereevu okimanyi si kugoba nti ngabe nti genda musuma nindigayo mu kyaki ebiseera ebisinga fa abawala bano abaweereza kati kambe specific ku bawala abawala bano abaweereza bamanyi n'okwekolako entalo. Kati wuliriza
ezente musumba n'olanga bwawuliranga musumba oli akogerako bulungi n'amuwalana anti katuwuliriza kyenkuvudde nkugambye nti mu ofiisi ze byesikiriza mu mboozi emboozi tugikomya mu kyaki wali anti era beewalanira wano tugenda mu practice tugenda mu bino ne beewalana baba tebeewalana lwa musumba kubeera nti ayagala kubakwanga baba balina obukukulu bwabwe anti era okwo kwe buva nedda n'ekirala n'omusumba omusumba bano abavubuka abalenzi waba alina omuwala tugeze gwayagala mu kwaya oba mubaweereza naye ate mu kwaya agenda owulira ono omuwala mumulaba ayagala musumba kyokka nga n'olusi musumba takolaki tamwagala kyokka tekibinako okimanyi nti omuvubuka oyo ayinza n'okuva mu kyaki oba n'akuwala nagwe musumba olwokuba yawuliddeko nti gundi akwagala ekituufu ebyo tebijja kubula tebibulamu obikumira byonna mukikola mutya embeera kati tebibulamu kyenvudde ngambe nti kibeera kisa kya Katonda okukuyisaawo gwe ng'omuntu tosobola kukola ki kweyisaawo gwe ng'omuntu tosobola kukola ki kweyisaawo oba okuwangula kati kyenvudde nga nti kibeera kisa kya Katonda kibeera kisa kya Katonda omwoyo omwoyo gusobola okugolokoka noyagala webake n'omu kazi abawo kitandika buli omu bamazeewo n'omu obamazeewo ate kenyini naawe ekibwa wakitandise dda okitegedde oba oyagala olabe no naye mu byonna ekyo kinyinza okugamba nti mu byonna Katonda ye yamanya engeri gy'asobola okuwumba omuntu kusaba kinyinza okugamba kusaba okuwangula eyo embeera ingane nti emboozi gye tuba tunyumya ekoma wali mu kyaki tusobola okubeera nga tunyumya nga si lunaku lwa service naye bakimanyi bwenyingira mu nedda bwe mbeera nga ku kyaki ebiseera ebimu nga ebiseera ebimu nsobola okusanga abaweereza ne tunyumyamu naye bwe banga anyingidde mu ofiisi baba bakimanyi nti ayingidde wa teri asala najja mbu tunyumye teri asala najja nti tunyumye bw'oba ozze gye ndi ozze okubaako kyongamba oba kirooto oba ng'olina kyonneebuuzaako nekikola kiti nekikoma eyo process ey'okujja mu office jjukira ajja bwomu kati obwomu bwe tutagenda kumanya ddala oli mu kunnyonnyola kiro ani kati abalala tebajja kitegeera abalala tebajja kitegeera oba kitegedde abalala tebajja kitegeera kubanga nga bw'ogambye aba ayingidde office teri mulala asala ate waliwo ebyesitaza waliwo ebyesitaza okujja mu ofiisi ng'oyambadde kamini oba kitegedde tosobola kukirizibwa kugenda mu ofiisi nedda mukulu nedda ffenna tuli bantu okitegedde lwaki okola ebintu ebyesitaza bantu balina omubiri ekyo kyekituufu bantu balina omubiri kyenjagala kugaye mukyaneusi oyina okukola bwotuka wali nga oyambadde ne kaminiko batirizi bakuwa leesu n'ogyesibako oleme kwesitaza omusumba omusumba ayinza okuba oyinza okusanga bamusibidde edry ya nnaku 12 nga bagamba musumba ono leka gwe agwire ku bakyala kati munange musajja wattu oba okitegeera no programu bwe munayagala tunagiramu naye nga abasumba mwenna musande okwebeereramu nammwe abagenda okugenda eri abaweereza ba Katonda bali mulina okweyisa obulungi actually kankubule mukyaneusi waliwo omuntu ajja ngaali ku mission nga mission eyo nga yakujja kumulamwa ye nga agenda kujja yefuza obuntu kati omuntu ng'oyo oba olina okubeera n'omwoyo w'amagezi waliwo omusumba omu baali bamuteze okumukwata n'omuwala mu ofiisi kati omusumba kyava atuuka mu ofiisi n'omukyala najja baali bamusindikidde ne bamugamba bwegenda tugenda kubasanga nga muli mukikolwa oba kitegedde byatuuka natandika okukwatira omusumba awo omwana omuwala n'agamba bw'ogaana ngenda kukuba enduulu kati musumba n'anoonya ekyokukola nekibula gwawe osobola okukola ki gwe bw'aba ggwe nga gwemusumba osobola okukola ki omulabi waffe owa transmedia ddala bw'oba gwe ng'oli musumba bakuteza akaana akakawala katiramuomuhendo nekakugamba bw'ogaana musumba nkuba enduulu ngenda kuba enduulu ate
wakubira enduru ne bw'olugula kajja kufuluma nga kakuba nduru bategera nti obadde wamukute n'abazumba basumba bane bali bakikoze naye omusajja mwoyo wa Mukama kyavamu amagezi n'amugamba nti mu office kirungi kikoleramu si kirungi kola ki kukikoleramu eno kanisa nkusaba ekintu kimu nyambo ntaasi nange nakwagadde dda tugende mu hotel nsangayo linnya boda tugende ne bafuluma nakubira bali abali bamugambe nti genda nabagamba nti tugenze mu hotel bwetu ne bwetu wema mutusanga naye musumba teyatuukayo musumba yatuuka mukubo naawe tawala yali akiguddemu kyovudde olaba nti omwoyo wa Mukama bw'abanga kuliko akuyamba mu bintu ebimu nanti Katonda atuyamba kutuyisaawo ebya siriyasi bw'oba nga manyi nti ekiki ekyakuleeswa oba kikyakutumibwa okujja okukola kyolina okutambulirako abaana ab'obuwala mulina okwambala bulungi nnyo kubanga ebyaddala nedda bagiyita sinti nkunamyo oba okunamyo oba kitegeera nkugambe nti ne musumba yekanga sobudde ku musumba n'abasajja ab'omukyaki obaleetera buzibu n'abakyala abalala baleetera kukola kikwesita nedda munange sibe bati babanoonya okitegeera mukyala sibe bati babanoonya ale ogenda kwenonyeza ogwe mu buzibu okoba kaina wano siriti ekoma wano oba kuyita kwetega kyokka nakyo mu maaso ga musumba kyokka ne mukyala naye bannange nkubuulire abakyala b'abasumba balina ennaku sijja kugita ennaku naye bayita mu bingi kubanga naawe nange ndi mukazi ngenda ne ntunuulira akaana bwe nti kayise mu maaso g'omusumba bwe kati nga kakola bwe kati bwamute kujjukira oba oyambadde siriiti wano eba eraga kisambi kyonna otambula n'eraga kino bwetambula n'eraga kino walolabyeko ekikonde mu kanisa kati mukyala w'omusumba olaba nze mpulidde bwe nti mukyala w'omusumba muli awulira kyawala okuba mu bbaawe bwati walawuliddeko ekikonde mu kanisa nga mukyala w'omusumba lwange n'endiga wali okiwuddeko ekyo okyabiraba bijja nze kababuulire bijja abantu bannange abasumba bannange tusabire nnyo amakanisa tusabire nnyo abasumba bw'oba owulira ng'oli mu kanisa ng'olabye eno vidiyo ng'olina ekanisa yonna gy'olimu dda ku mavivu osabire omusumba wo kubanga ebyaddala omusumba agenda kugwa mu kikolwa oba agenda kugwa mu kizibu gw'olowooze nti akiguddemu olw'okwagala ate omunenye nnyo oba okitegedde naye nga tekinabaawo bambe musabire dda ku mavivi go omusabire kubanga ebibalumba binene musumba ng'oggyeko ebyo ffe nga abantu ababulijjo akali basumba bye tulaba kusomooza ki kwe mulaba kwe musanga mmwe nga abasumba naddala nnyo nga ggwe era nja kukulemerako nga ggwe akyali omusumba omuto kusomozebwa mu ngeri ki muki okusomezebwa muki kuweereza mu bisomoozo ki ebiri mu kuweereza okay kati nze okusomozebwa kwe nafuna kwali kwa kanisa awo ewange kati ndabikako ndabikako ng'omuntu nedda like ngeze nfunye kabiriko osegedde ndabikako nkuzeemuko katono oba okisegeera naye lulinga ndandika ekanisa nali nvuddemu lulinga ndandika ekanisa nali katono nnyo ng'ate nga ndabika ng'omuto nnyo naye abantu b'oku kitundu banjiganya osegedde banjiganya ne bandaba ng'omubi ne bandaba ng'omubi kwe kusomozebwa kwe nali nfunye ku kyaki bandaba ng'omubi nga abaliranye kyaki bagamba nti bayogera bangi bayogera ebigambo ne bagamba nti ekanisa eze wano okola ki oba kitegedde ekanisa eno y'amaanyi egenda kusomba abantu ku kitundu kino naye nga balinga baleete baagala nti abantu beesombe ku kitundu oba kitegeera sitaani ajja kulwanyisa okugjawo obuweereza obwo naye Katonda n'agamba nti ze butumye bubeerewo naye nze ndabye Katonda nga ndwanirira kyenjagala nkubuulire okusomozebwa okwo kwajja naye nalaba Katonda ng'ayimirira ku lwange ayimirira ku lw'ekkanisa eyo oba kitegeera ng'ayimiridde naye abangi waliwo omuntu omu yansanga nga ndi ku kyaki nga ndinnya waggulu kwolwo lunaku nali tutereeza amatundubaali waggulu ku kyaki nga tutereeza amatundubaali nga tutinasereka nga tunateekako mabaati nga tunafuka mabaati nga ntereeza amatundubaali
aliyo ne mutwana wange ne mugamba lekaza abali nnyo waggulu omusajja kyava ayogera n'asanga n'agamba kino kiki nga zaaliyo nambuza kino kiki kanisa nayita munne namugamba ene kanisa mwajikiriza okubeera wano ku Kyondo nambuza n'agamba muvubuka ani musumba waye ne mugamba musumba waye yali eyo waggulu okitegeera nangamba genda omugambe osanze omusajja kino kye mwita kanisa tetukyagalawo ku Sande yalaba nga nze ayimiridde ku kituuti tehitawo n'alaba nga nze ali mu kuweereza kagamba naaki owulirako n'alaba nga ng'alaba ate ebyamagero nga bikolebwa kyenjagala okutegeeza ate ne Katonda yali ayambye abangambe nti yali ayambye omu ku nnyumba ye omu ku bema ennyumba ye nga yali amuyambye naye yali ndowooza takitegeeranga n'olwaleero ate nga amuyambira mu kitundu ekyo mu kifo ekyo nga bwakitegeera naye Katonda ye abeera mwesigwa mu byonna oba okusomozebwa kujja mu byonna oba okusomozebwa kujja Katonda amala n'akola ate kasita nti oyitiddwa erinnya lya Katonda kasita nti yakutumye n'akuyita ebintu bikwangwira naye mpozi nga weetumye ebyo bintu bizibuwala kiyinza okugamba tweyanziza nnyo tweyanzege muweereza wa Mukama Katonda Benson okubanga twakukyazizaako leero amiina nsaba otuweeyo olunaku olulala emboozi yaffe tugimaze kyemanyi bingi byotayogedde bingi nnyo ddala bingi biri bwe biti naye ondaba obudde bututwala kantindiggwa omulabi waffe owa Transmedia ne Spotlight bannange weebale okutwota buliro otwose buliro munnange naffe tukyali basaale nnyo mu kukuleetera ebyenjawulo twabagamba mututume ebintu bye mwagala twogereko mututeereko emiramwa mugamba nti nno njagala omuntu bw'ati oba njagala mwogere ku mulamwa bwe guti tuufe weetuli okugwogerako oba gutya oba kasa guba nga tetugenda kutta muntu awo tetukikola ate bwe kuba nga kasa guba nga tebirimu byakweyambula ebyo tetubikola ebisigadde tubikola buli mulamwa gw'owulira gw'oyagala twogereko olina ky'oyagala ogamba bbaawo naye otidde okimugamba tuwe omulamwa tugwogereko tukuwe vidiyo gimuwa ate agirabye waba ogimuwa bwoti agamba mukyala wange yampadde kyoluusi mulina obutakkanya nga twayogerako luli obubaka bwo n'obuyisiza mu kavidiyo muli ateeka okukalaba era bwakalaba agamba mukyala wange alayikalabde alina kyayisaawo kiba kimutuuseeko bulungi nnyo musumba nsaba osiibule omulabi waffe tujja kukomya omulabi waffe tukweyanziza ate okutuwa amatuugo n'okutulaba n'okutuwuliriza tukweyanza ate tukweyanza ddala n'olwekyo amanya n'eddoboozi sigadde nga ndi Prophet Mukama Benson okuva ebulenga mu Kikaaya ekkanisa yaffe location ojja bw'oba olinyidde mu tawuni etakisi ezigenda Mityana bakuteeka ku bulenga zibeera 3,000 naye ekkanisa yaffe esangibwa mu Kikaaya bw'otuuka ku stage ebulenga obagamba nti ngenda Wannabi mu Kikaaya bagenda kuleeta bulungi location ewannabi mu Kikaaya ngewa Mwami Gonzaga Katonda kyatuzimbira erinnya mpola mpola kubanga gy'oli oli mulwadde nkusaba teweetuulako ate nzikiriza nti Katonda ye muwonya ekyo kye nzikiriza nti Katonda muwonya ate muwonyeza ddala ate agenda kukola ebyamaanyi bw'obanga waliyo omulwadde omulema ng'embeera yonna eganya amakanga gamenyese amakanga gagenze ng'omwana talina magezi wabula ng'osabye olaba omwana talina magezi njagala kutegeeza kigambo kiri kimu Katonda atuwadde obuyinza n'amaanyi okuweereza amagezi okusabira omuntu n'afuna amagezi kyenjagala okutegeeza we buli mbeera yonna nkusabye bw'aba nga aliyo omulema oba omulwadde yenna yenna mu kika kya mulwadde jangu mu buli mbeera yonna jangu ogenda kulaba Katonda ng'akola ebyamaanyi nti ogenda bweru biganye jangu olabe Katonda byakola visa bagikumye jangu olabe Katonda byakukolera ng'oliyo ebweru bannange abantu bakyaliyo ebweru baliyo ebweru naye bw'oba ng'oli bweru ng'olina embeera gy'oyitamu oli mu kiyumba ng'olina embeera gy'oyitamu jangu ogenda kulaba Katonda ng'akola ebyekisa gwe ffuna essimu ogenda kulaba Katonda byakukolera ebyamaanyi Mukama abawa omukisa akawungeezi akalungi enamba y'essimu gye musobola okubako ne mufuna program eziri ku kyaki ejja kubeera ne ku WhatsApp eri 07 888 66 29
9 namba ya WhatsApp ate gyosobola okukuba n'ofuna ne program ez'okukyaki. Tweyanziza nnyo tweyanzige Nabbi Benson. Sigenda nange kweyongerayo nnyo. Neusi Kyomuhendo gemanya. Abagalwa abalungi munzikirize mbasiibulire wano neera n'olulala tujja kukwatagana mu ssaawa y'emu time y'emu. Shalom.